Byonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asisinkanya abayimbi ba Kadongo Kamo bwe babadde bakiise embuga mu nteekateeka ey'ataakula baakunyooma. Katikkiro bano bamulambuzizza omwoleso ogujja ekifaananyi ky'amaka ag'edda agajja ekitiibwa kya Buganda kw'ossa okumusanyusa n'ezimu ku nnyimba ezikwata abantu omubabiro era banaabeebazizza. Omukolo guno gwetabiddwako akulira ekitongole ky'ebyempuliziganya mu ggwanga ki Uganda Communications Commission Nyombi Tembo, minisita wa Kabaka wa Cabinet n'olukiiko Oweekitiibwa Noah Kiyimba, minisita w'abavubuka mu Buganda Oweekitiibwa Robert Sserwanga, omubaka wa Kalungu East Yusufu Nkeretanyi n'abalala. Akulira ekitongole ky'ebyempuliziganya mu ggwanga ki Uganda Communications Commission era omu ku bateesiteesi Nyombi Tembo ategeezezza nti ekitongole ky'ebyempuliziganya kitambulira wamu n'ebiyiiye abantu bye bakola ebiyina amakulu gaayise kontenti n'asaba abayimbi okusosowaza obuyiiya. Ssebo gye tugenda kamala byonna kwe kuddamu okwata music ono nga tetussa oli omukadde naye tumukuume mu nkuba enkadde naye tuddemu tumukubeko mu ngeri empya. Nyombi Tembo ategeezezza nti omulembe kati gukyuse nga gutambulira ku tekinologiya era nti baakwataganye bulungi n'abayimbi okukola ennongoosereza mu nnyimba enkadde zisigale mu matu g'abawuliriza. Mukama tulina ekizimbe kituzimba wali enakawa kontrakiti twagisayiniza ennaku nga 3 tugenda okuzimba ekizimbe kya myaliro kumpi 13 naye emyaliro kumpi 4 ligenda kuba terekero n'essengejjero lya content. Ebintu bino tugenda kubikuuma emyaka n'emyaka. Katikkiro Charles Peter Mayiga wasinzidde n'akubiriza bannabitone okwongera obuyiiya mu byebakola n'okubikuuma era basitule omutindo gwabyo. Walabyeko omuntu eyekolaakola omuntu omukugu mu mulimu gwe nga yeekolaakola obusolosolo tekisoboka. Oba totegedde nti oli ku mulimu olowooza nti otusanyusa twazze ne tukuba enduulu ne tuseka ogwo mulimo. Era bwe muba aboggwangaalamu n'okugufunamu mulina okugutwala nti mulimu. Katikkiro akalaatidde abayimbi b'omulembe guno okunoonya amagezi eri abo abaabasooka mu kisaawe ky'okuyimba kibayambeko okufulumya ennyimba ezirina amakulu era eziwoomera amatu. Oluusi omuyimbi omu ate ennyimba 6 mu myezi 2 nga zonna twazikooye dda. Kino kitegeeza titusaana okussa ekitiibwa mu bayimbi ab'edda abaawangayo obudde okufumba emmere ne bagijjula ng'eboobedde. Kamalabyonna yeebazizza Ssenkulu w'ekitongole ky'ebyempuliziganya mu ggwanga ki UCC olw'amaanyi g'ataddemu okusitula omutindo gw'ebiyiiye okuyita mu tekinologiya. Atajjukira by'ayita tasobola kutegeera bya leero. Atamanyi music bw'atambudde okuva mu 1989 okutuuka leero talina kyategeera ku music. N'akatono enteekateeka eno etulaga obwetaavu obw'okutambuliza ebitone ku tekinologiya aliwo. Minisita w'abavubuka n'ebitone Oweekitiibwa Robert Sserwanga yeebazizza nnyo Katikkiro olw'okukkiriza n'asisinkana bannabitone bano mu nteekateeka ey'ataakula baakunyooma. Obwakabaka mu Uganda bwe bumanyiddwa ennyo n'omuyima omukulu nga ye Ssaabasajja Kabaka okutembeeta okuyimba kuno kubanga buli kabaka w'abeera liba ssanyu jjereere. Abamu ku bayimbi ba Kadongo Kamo batubuulidde amakulu g'enteekateeka eno era beebazizza Katikkiro olw'okukkiriza okubasisinkana. Kubanga emyaka gye mmaze nga nnyimba bingi bibaddewo, bangi bavuddeyo okutuyamba naye nga bikomaawo. Zigenda kuddamu zizaalibwe bupya zifune obulamu obupya. So abantu era zigenda kuba mbivuga ebirungi ennyo mu mizannyo emitegeko bulungi. Ng'ate waliwo n'abantu abadde bamisinga ennyimba ezo. Naye omulembe gubadde gufudde ng'empisa zivudde mu basanyusi b'abantu nga tebakyakola ekyo. Ne tulowooza nti nno bwe tuddayo ne tunona ensigo eyasigibwako omulimu guno kijja kuyamba generation eddako. Abayimbi bano baakwolesa ennyimba zaabwe nga 31 omwezi guno ku Sheraton Hotel. Benedicto Mulondo, BBS Terefayina, Gambuuze.